ayezeza yalise mutaka twarwana abantu bafene nengamba kuno omulembe gwe gukyasinza okukaba tujja kukaba Museveni bwana abatakyusizza mu nkola ye tukyakaaba mu Uganda muno lwaki tukaba ng'ensi yagisanga abantu byomo balina bayiika biki naye kati ffe tukaba Museveni tafaayo kutuyamba bw'aba yanunula nga yaleeta emirembe gyembuuza gino mirembe bannayuganda gino mirembe gye tuliko singa omuntu abeera mu kibanja kye n'amanya ti nja kulima wali lumonde mpa abaana bange myaka tutusiiba enjala taata nze enkuba amayinja emmende nsiiba ku musana omukazi omunaku n'enkuba amayinja taata wange ndidde looni emyaka 16 okutuuka kati wendi nga weefaanana n'akayumba nakati kennimu bw'eba katunuulira nagamba akaagala nnyo ke kantuusa ku buwanguzi bwe ndiko okiwulidde kati ate bwe batwala lwaki batwalawo ennaku yange mugindekere omusajja wageze okukuza abaana abo okiyita kyangu abaabo tebalya abaana ba Museveni tebalya tebasomye abange basomye abaminisita abo abaana baabwe basoma abange basoma abazukulu byange bisiru mubiraba mu kyalo mundeke Wakiso ettaka limu olisangako ebyapa 5 naye nga byonna bisayidingidwa registra wa Wakiso bulwadde ki obuli mu Wakiso. Poliisi ye Wakiso eyaniriza nnyo ababbi b'ettaka nga bagenzeeyo. Madamu RDC tava mu ofiisi kujja mu field kulaba kituluma. Tavaayo bakatukyunyiza emyezi 9 ng'omusajja atugamba nti agenda kututta tutekwa okuva ku ttaka lye ettaka eririko ekyapa eky'ekicupuli. Ngabonyeza tusula bweru tetukyakola tukuuma ttaka lw'abasajja abo. Yenna akolagana na poliisi ne bajja ne batutulugunya. Ate okola akantu akatono akako n'ogamba kino ekibanja nkiguze kankiteeke wano abafere ne bava eri abanene gwe gwatasobola nakuyuzaako nakuyisaako emmotoka nakukuba ebityomi naye ebityomi byakkuba mazima ntuuyozo. Era owa poliisi yenna anaagenda nti akuuma omuntu owasiza okugoba omuntu w'ettaka ajja kugoba mu poliisi nga n'ebitiibwa byonna bimugiddwako. Yunivasite zaffe zifulumya abantu lwaki otuula wano ngambye abo abagamba tino tebakwatibwako bw'oba nga waliwo omuntu eyakuyambako okufuna omulimu gukole bulungi naye bwe weefuula wano tolw'okwaguni eyandeeta sikwatibwako abo bonna tujja bakwata ku nkoona ate tulina sisitimu ekikola. Lwaki ogula ettaka ng'olabako abantu olowooza abantu abo bavuddewa ate bw'ogula ettaka obalabye nti weebali obagamba nti buveewo balekewa. Ekigambo busuulu si kyekimu n'okupangisa. Bwe mba nga mpangisiza omuzigo ne sisasula oli ayinza okunzija muzigo gwe nankasukira ebintu ebyeru naye obusuulu ku kibanja bwe mba nga sibusasudde bintu byange kibyogenda okusuula ebweru onoddira abantu bange nazikako nobasuula onoddira ennyumba yange n'ogimenya onoddira oluzi lwange n'olumenya. Obusuulu obutasasula tekitegeeza kugoba muntu ku ttaka.